Yes, bantu bakalonda balungi abaagalwa tubalamusizzaako nate kuba Hope of Life in Christ Media tubanirizaako mu seri yaffe eno empya gye tuzituteekateeka era tubalangira ti ssaawa yonna egenda kubeera ng'etandika gye twawa omuto ogugamba nti who is Isa ibn Mariam, tyani ddala Isa oba Yesu mutabani wa Mariyamu, ddala biki Quran byemwogerako, ddala Quran ekkiriza n'obwakatonda bwe. Does the Quran agree with his divinity? Wetugenda okuba nga tutambulira mu seri yaffe eno gye tutandise olunaku olwaleero era okutuuka gye tunaggwera nga tuyiza ebintu bingi nnyo. Tugenda kuba nga tulaba nti Isa ow'omu Quran ne mu Bible kyeyaliwa, byamagero ki ebyo bye yakola omwana ono Isa ono azaalibwa Mariyamu eyali embeerera, biki byazze akola, bunabbi ki obwamulagulwako mu bitabo bya Torah ne Tawuleti, nabbi ono biki byazze atuukiriza ku ebyo byamulagulwako. Ye abaffe yali ajja kubeera ng'akola ki kuno ku nsi, ki kyalina okubeera ng'ajja okubeera ng'akakasa, mulimu ki omukulu ogwamuleta kuno eno ku nsi, ki ekikakasiza ddala nti Isa Katonda, ki ekiraga obwakatonda bwe. Ye abaffe bibi ki ebyo bano abasajja abajuzi oba bayita abayudaaya bye bamwogerako, biki ebyo yatuukiriza Isa ono, yabituukiriza atya? Isa akyali mulamu oba yafa? Bw'abanga akyali mulamu, lwaki akyali mulamu? Ye abaffe bw'abanga mulamu, biki byakyakola kaakano? Lwaki ate akomawo omulundi ogwokubiri ng'ebitabo bwe byogera wabeera ng'akyali mulamu? Byonna tugenda kubeera mu episode yaffe eno gye tutandise olunaku olwaleero gye twawa omuto ogugamba nti who is Isa ibn Mariam. Naye olunaku lwaleero tugenda kuba nga tulabira ddala nti lwaki tugenda kuba nga tukozesa ebitabo bibiri, ekitabo kya Quran Al-Karim n'ekitabo kya Bayibuli. Lwaki tugenda kuba nga tubikozesa byombi bibiri? We tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero tugenda kubeera nga tutambulirako ebitabo bibiri okubeera nga tutegeera ddala amazima lwaki tusaanidde okubeera nga tubikozesa bibiri, era tunaggweerako seri yaffe olunaku olwaleero ng'otegeedde ddala ensonga zino eno lwaki tusaanye okuba nga tukozesa ebitabo bibiri. Katusabe. Kawana omulungi omwagalwa tuluŋŋamye otuyigirize ekigambo ekitukuvu Bayibuli ko ne Quran nga tuyita Mukama mu by'okuyiga bitugenda okuba tuteekateeka okuyita Mukama mu guno omwezi gwonna ogenda okuggwako n'ogenda okutandika. Katuyigirizeeyo Mukama gwe beeyagala abantu bayige era bategeere ddala amazima. Bwe balimanya amazima Mukama gali bafuula ab'eddembe ne bakunoonya ne badda gy'oli. Beera wamu naffe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Who is Isa ibn Mariam? Isa mutabani wa Mariyamu ono y'ani? Ye seri yaffe enkulu tugenda otambulirako guno omwezi n'ogujja, naye leero tuli ku mutwe ogugamba nti lwaki tugenda kuba nga tukozesa ebitabo bibiri, ekitabo kya Quran Al-Karim n'ekitabo kya Bayibuli. Lwaki tugenda kuba nga tukozesa ebitabo bibiri? Leero tugenda okubeera nga tusinzirira ddala okubeera nga tutambula tutegeere ddala lwaki tusaanye okubeera nga tukozesa ebitabo bibiri, okubeera nga tuzuulira ddala amazima ago agakwata ku Allah oba muyite Katonda. Lwaki tusaanye okubeera nga tusaanye okuba nga tugatambulirako. Bw'osoma Quran Surat Yunus 10 aya 94, Quran egamba bw'obanga olimu okubuusabuusa ggwe Muhammad, mu ebyo bye twassa ku ggwe, buuza abo abasoma ekitabo ekyakka olubereberyeru. Mazima gaakujjira amazima nga gava eri Mukama wo, kale tubeeranga ddala ow'omu babuusabuusa. Aye tugambye bw'obanga olimu okubuusabuusa ggwe Muhammad, Allah yamugamba bino ebigambo, mu ebyo bye twassa ku ggwe, buuza abo abasoma ekitabo ekyakka olubereberyeru. Mazima gaakujjira amazima nga gava eri Mukama wo, kale tubeeranga ddala omu babuusabuusa. Allah agamba Muhammad ono nti bw'abanga alimu okubuusabuusa konna mu ebyo bye yassa ku ye, abuuze abo abasoma ekitabo ekyakka olubereberye lwe. Ekitabo ekyakka olubereberye ye Bayibuli.
Bible kyekitabo ekyasooka Quran. Balina okubeera nga babuuza abo abasoma ekitabo be bakristaayo n'abayudaaya abasomanga ekitabo kino kya Bible ekyakkolwereberere. Balina okubeera nga babuuza. Omusiraamu olina okubeera nga obuuza abo abasoma ekitabo ekyakkolwereberere, ekitabo ekya Bible. Olina okubeera nga osoma Tawuleti, ng'osoma Torah, okubeera nga otegeera ddala ebintu bingi nnyo nnyini ddala. Muhammad ono ayogebwako si mulala y'omu ku basajja ab'amaanyi era abogerwako ddala nabbi eyatandikawo Obusiraamu. Muhammad ono yalina mukyala we ayitibwa Khadija. Khadija era atwalibwa nga ye Musiraamu yasooka okubeera ng'akyuka ye mukyala we. Naye Khadija ono yali mukyala mu Katuliki nga bamuloman. Yali mukyala Muloma nga mu Katoliki. N'afumbirwa Muhammad. Ne Khadija ono yali alina kazini we ono gwe yalina bamuyitanga Waraka. Waraka ye musajja eyalangirira Muhammad nga nabbi. Era bw'atyo Waraka yayambanga Muhammad okubeera nga amutaputira ebyo ebiri mu Bayibuli. Kubanga ajjukira Allah yamugamba waba alina okubuusabuusa abuuze abo abasoma ekitabo kyakkolwereberere. Kubanga Obukatuliki bwe balinanga ekitabo kino eno nga bakisoma, kakati Waraka ono kazini wa Khadija mukyala wa Muhammad yayamba okubeera nga awabula nabbi ono Muhammad ku bimu. Naye nga waliwo omupango gwali gwatekebwawo lwaki Khadija yali alina okubeera nga afumbira Muhammad, lwaki Waraka yali alina okubeera nga amuwabula. Waliwo n'omusajja omulala gwayitanga Bahira. Bahira ono yali era musajja mu Roman Catholic, naye yalina nga byalina kubeera nga akola eyo. Abamonko mubamanyi, yali mumonko. Bw'atyo ono ye musajja eyalaba Muhammad ono nga kyalina mwana muto ng'alina obubonero obw'okubeera ng'afuuka nabbi nti bwe kigambibwa Bahira. Bw'atyo bwe yamulaba ng'akyali mwana muto n'alaba ng'ajja kubeera nabbi mu maaso. Era omusajja oli Waraka kyaba yamulangirira ng'ekiseera kituuse okufuuka nabbi. Naye jjukira Bahira yali mumonko. Waraka naye yava eno mu Katoliki. Waraka nga kazini wa Khadija. Khadija ye mukyala wa Muhammad. Ne bijja nga bitambula bwe bityo. Tugenda kuba twengera okuyiga ku bintu bingi nnyini ddala. Tujja na kulaba ensonga lwaki Khadija ye Muisiraamu yasooka okubeera ng'akyuka mu maaso eyo. Tulabe bano abasajja abali bakolera Paapa, Bawaraka, Babahira bajja batya ati okutandika okubeera nga bafuuka ba cross advisor oba bawabuuza abakulu ab'okulusegere aba Muhammad, nabbi Muhammad. Byajja bitya, byatambula bitya. Bw'obeera ng'olina essimu yo ey'omutimbagano so okubeera ng'onoonyereza ku musajja ono Waraka ne Bahira, Google eyinza okuyambako okuba ng'ekuwa amazima ag'enjawulo agabakwatako. Naye leero tuze tuwadde bakulaba era tulaba lwaki tugenda kuba nga tukozesa ebitabo bibiri. Quran ekitugambye butwanga tulina okubuusabuusa tubuuze abo abasoma ekitabo kyakkolwereberere eBayibuli. Kiyinza tugenda kuba nga tusoma Quran ne Bayibuli. Bwe tufuna okubuusabuusa nga tubuuza ki ekitabo kyakkolwereberere eBayibuli. Kubanga kiragiro okuva eri Allah. Kubanga aya etwabudde okubeera nga tukikozesa etugambye kituba twebuuzaako. Ekirala etugambye tusanga okuba nga tubuusabuusa wonna twebuuze ku kitabo kino kyakkolwereberere. Kitugenda okubeera nga twebuuzaako nga ate tusoma ne Quran Al-Karim. Beto yakwata tubikozesa mu seri yaffe eno twatandise n'omutwe ogamba nti Quran biki byogera ku Isa ibn Maryam. Ddala Quran eno ekkiriza n'obwakatonda bwe n'ebiringa ebyo byonna. Tugenda kuba nga tubikavaringa era nga tubeetegereza mu seri eno twatandise olunaku olwaleero. Omukwano omwagalwa okumire Coric Media guno omwezi gwonna n'ogujja tugenda kuba nga tutambula ku seri eno. Tugenda kuyiga bingi, tuganyulemu bingi, ate tutegereze ensonga nnyingi nnyo. Mukama akumpeera omukisa kwagaliza akaseera akalungi ssente okumapinijene mu lulimi Oluganda ne munnange Bukenya Daniel Lubega mu lulimi Olungereza. Tukwatagana olunaku olw'enkya ne step endala sizoni yaffe ey'okubiri wagiyita episode ey'okubiri
mu seri yaffe eno enkulu eya Isa ibn Maryam.